Bannakibiina kya NRM bali mu keetalo era abakiise b'ekibiina okuva mu Uganda yonna batandise dda okutuuka mu Kampala okwetaba mu Ntabamiruka w'ekibiina agenda okubeera ennamboole so nga n'abamu bagenda kwetaba mu lukiiko lwa NEC olugenda okubeera mu maka g'obwa Pulezidenti Ntebe. Olwaleero SEC Central Executive Committee etuula mu State House naye yabalonde mu batono balinga 26 era kubirizibwa chairperson His Excellency. Naye mu budde bwe bumu eno tukola accreditation yaba nagenda mu NEC enkya. NEC naye ija kutuula Ntebe enkya. Omwogezi w'ekibiina kya NRM Rogers Mulindwa atubuulidde nti mu bayitidwa olunaku lw'enkya mwe muli n'eyaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi. Mu bano mwe muli eyaliko Vice President wa Uganda Dr. Specioza Kazibwe ne munneera eyaliko Vice President wa Uganda Prof Gilbert Bukenya. Tulinamu eyaliko Prime Minister Right Honorable Kintu Musoke ne yaliko era Prime Minister Right Honorable Amama Mbabazi ne yaliko Minister mu government ya wakati era omubaka wa Kampala Central Honorable Francis Babu. Abagenyi abo batano bagenyi banjawulo aba national chairperson betugenda okwera nabo mu Ntabamiruka nga observers. Kinajjukirwa nti kulonda kwa 2016 Mbabazi y'omu ku baavuganya ku bwa President era kino kyaleetawo enjawukana wakati w'abanywanyi bano ababiri. Naye omuntu bw'omanya nti ekkubo lyembadde nkutte si lyettuufu nodda mu kkubo ettuufu tewali bulabe buli awo. Ekibiina kyaffe si ky'abamalayika, ekibiina kyaffe ky'abantu ffenna nga bwe tuli. Ne Mulindwa olwaleero nsobola n'ekyamaani waffe alina byaleeta n'abireeta mu SEC oba mu NEC bamembazi baga nti muzeeyi ekyo tukikole bw'oti era naye nakkiriza. Balala abayitiddwa mu lukiiko lw'enkya mwe muli ababaka ba Paalamenti abakazi baako erya Kiwagi. Kyokka Mulindwa bano abalabudde nti singa bageza ne bagenda nga bambadde obukofiira obwa People Power kakubajjuutuka. N'abanga basazeewo tubaleke bajje twagala kubasaba tebeetantala okujja n'agambala abamu ku bo balina agantu ge bambala yambala ku mitwe those red beret na biki. Singa oba oyitiddwa ebyambalo ebyo bonojja ne bitu tujja kukkiriza kuyingira tujja kusibira ebweru mu lukuŋŋaana luno tetuyinza kukkirizamu bantu bavudde ku mulamwa gwaffe era bwe kijja okuba n'ennamboole. Bo ababaka abaagaana okuwagira ekiteeso eky'ekibiina okugyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kitegerekese nti ekibiina kigenda kubakangavvula. Mu NEC enkya chairperson asuubirwa okulangirira amannya amalala agagenda okwegatta ku disciplinary committee okutunula mu misango gy'abakiwagi kubanga lisiti okusinziira ku government chief whip gyatuweereza bonna 30 tebannaba kulaga nti beetonda. Ku Lumukaga wa wiiki eno mu kisaawe ennamboole we wagenda okubeera Ntabamiruka asuubira okubeeramu abakiise abasoba mu 1,200. SEC bw'etuula olwaleero ekimu ku byetaddeko essira ze proposals oba ennongoosereza ze tuleeta mu ssemateeka waffe. Okusimba ennyiriri tukizudde nti kyekigenda okutuyamba okkendeeza obuvuyo obubeera mu kamyufu kaffe. Tukozesa ensimbi nnyingi, gula baketi, gula bwino, twala abakozi bameka na biki bigenda kkendeeza. Kakati bonna oyagala okunsaba ssente nga tompe kalulu nkulinze ku layini. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.